You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Mikono gyaffe bulungi tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga we tuli twebaza Katonda olw'abaproducer baffe ebintu omulimu omunene bannange gwe bakola okulaba nga buli ggwanga lyonna programu eno gyetuuka esobola okutuukayo era nga tukkiriza nti buli kintu kyonna kijja kubeera kirungi ddala. Tukyeyongera okuwuliza ku muwanguzi waffe mukyala amannya mukwano ogena gambuulirako katono. Muwanguzi Ruth. Tulina omukyala muwanguzi Ruth mu briefly yafiirwa ntaata ku myaka 4. Bulamu ne bujja nga bukola butya? Obulamu ne bujja nga si bwangu nga nsigadde ne maama nga emirimu gye nga tegigenda bulungi, so obulamu awaka tebwali bwangu nga bwakufuba ebyokulya ebyokusoma byonna nga si byangu nga maama emirimu gye kuba okusooka yali takola n'atandika okukola naye nga ssente zaafuna era tezimala nga bwagambye ng'ensawo nfunda okusinziira ku bye twetaaga. So obulamu bwali bwakufuba bwakukkiriza bwe butyo. Otuuse mu P7? Ntuuse mu P7. Nakola bulungi kati nga nina okweyongerayo ku secondary, naye secondary sente ziba zeeyongedde, bye weetaaga biba byeyongedde, bwe biba bitabo byekubisaamu. Luli obadde okola subject 4 kati ziweze ziri mu 10. Kati okutegeka awo mu luwumulo lwa P7 kuba luba luwanvuko nga weetegekera okuyingira eddaala eddala. Maama yafuna essomero, waliwo omukwano gwe yamuyambako, essomero lyali bwayiise ne bantwala nga okusoma kutandise, ne bantwala mu Kisulo, naye sente zaali nnyingi ng'era jjukira Kisulo bwala okuva ewaka kuba tubeera bunnamwaya. Kati nga nina kubeera mu Kisulo ate nga sente teziriiwo nti weeziri era nga byakulinda bwe baba bagenda kukugobaamu ofiisi nga balina okujjera bagambe nti sente zigenda kujja mu bbanga bwe riti. Nakuyita kwegayirirako awo. Kwegayirirako. Kati ku ssomero nasobola kusomayo ttaamu emu. Ku ssomero eryo nga nyingidde mu senior 1 nasomayo ttaamu emu. Kati maama wange yasisinkana taata wange omuto, muganda wa eyali taata wange. Yamusisinkana n'amubuulira embeera nga buli kimu bwe kyali kigenda, n'amubuuza abaana biki n'amubuulira buli kimu nga embeera bweri nga bwetambula. Kati omwami ono yasalawo okuyambako maama kunze okumperera
naye nga nalina kuva wuwe kati nave wa maama nengende wa tatange omuto senior 1 taamu ey'okubiri nengende wa tatange omuto nentandika okuviirangayo nga nkyusiza essomero kati gye yanteeka naddamu dde nga nina okuva ewaka ng'omwana omulala yenna kati navanga ewaka ku makya nengenda ku ssomero nensiibayo nenkomawo olweggulo kati okuyingira senior 1 olwo subjects zeeyongeddeko bwe natuuka mu senior 1 simanyi kibaawo awo naye nentandika nga sikola bulungi okusoma kwange ne kutandika okuddirira. Senior 1 abaana batera okufuna ebyenda. Senior 1 batera okufuna ebyenda naye ebyenda mu senior 1 eyo. Bona abifuna anti muntu beera butono beera bwakatandika. Naye ndowooza nga third term nga buli kimu nga sikyakola bulungi. Oba obwongo bwange bwali butandise simanyi bulungi bwe nnyinza kinnyonnyola. Wano mu ssomero liri ne navaamu nali nkola bulungi ne wano okutandika mu ssomero lino. Naye kati awo okuyingira senior 1 third term ogenda mu senior 2 nentandika okuba nga sikola bulungi nnyo nga si n'okwewaayo nga obutakola bulungi bwe oba ofunye nga mmeka olwo zoyogerako nti wano mba lulimbadde nkola bulungi kati nengenda nga nziririra max zigenda zikyuka zitya? Max zigenda zikyuka ziyingira kati nga bw'ogambye senior 1 abaana bafunira mu byenda naye nga oli mu nkaaga weeyongerayo kirira buli lupapula olujjo olaba weeyongera kukirira mpaka mwana lwokoze ennyo oli mu 5 nga grades zofuna nga si nnungi ate awo we tutandika n'okufunira kye bayita attitude embi ku subjects z'osoma ezimu. Senior 1 oba oyagala kulaba zona dropping out. Onoonya zo droppinga nali saagala sciences nga saagala kubala nebeera senior 2 senior 1 ba droppingira mu senior 2 otwa droppingira naye ate bwe tuyingira mu secondary oluusi kati abaana betusangamu oba ojja ng'omanyi nti waliwo ogenda droppingira kati ng'oyinza obyesunga nti ngenda kino kidroppinga olaba kino tokyagala kati awo okusoma kwange ne kutandika okuddiriramu ng'ebimu ndaba bizibu nnyo naye kati olwaleero bwe ntunula saateekamu n'amaanyi gamala nga yaddemu nga siteekamu maanyi gamala kati n'ekirala ewaka gye nali nva nabyo tebyali nnyo birungi kuba oluusi ng'ozuukuka ku makya n'otuuka leeti ku ssomero olina okukola emirimu n'otuuka leeti ku ssomero kati ogenda otuuka natambulanga olugendo lwali luwanvuko okuva awaka okutuuka gye nsomera ng'ogenda otuuka oluusi nga n'obwongo tebuli nawo naye ewaka omukyala kale okuvira ddala nga twakasinkana nga tatange omutantutte tetwakwatagana nga teyanjagala okuvira ddala mu kutandika kubanga nga ne bw'okola akantu katono nnyo nga akageza ekirala kye nalina ng'omwana nali mwana wa mputtu nnyo nga nkula nalina emputtu nnyingi era ne mama wange namusumbuwanga nnyo. Akugamba n'omutunuulira? Si kumutunuulira kale naye nga ayinza okugamba ekintu n'otakikola oba n'omala okikola ng'amaze kugamba oba emirundi ng'emeka n'amala okayana naawe ebintu bwe bityo nga kale nali siwulira ng'omwana nga nkule n'okuyita yonna mu primary ate nga ntya nnyo emiggo
nga nina effujjo naye nga ntya nnyo emiggo. Kati n'omukyalo ono ndowooza mu ngeri emu oba endala namulaganga attitude ye etaali nnungi. Ffe tulowooza kaba ka buvubuka oba okuzeewo mawaggali ago olaba ogwoliwo beererize. Ndowooza olowooza tewali yayitayo eyo. Tugenda ne tulowooza tebayitangayo ng'ate be baatusookayo baba bamanyi buli kimu nga bwe kigenda mu maaso. Kati nabeeranga wewaka oluusi n'osirika n'akugamba okola ekintu n'okikola nga bw'oyomba ebintu bwe bityo. Kati nagendanga nnyo ku ssomero nga nvudde waka oluusi nga nnyiize, ng'oluusi okayanya naye oba yayinanga omuze ogukeera ku makya n'akusiriikirira n'akola ye buli kimu kyakola emirimu gye atakunyega yadde ekigambo n'ekimu. Kati ng'omwana ng'ekyo kikutomentinga ne webuza oba nakoze ekiriiro ebintu bwe bityo. Kati nga oluusi ntuuka ku ssomero ne bannange bambuuzanga nnyo, naye obeera okola kyewaka ng'otuuka leeti, otuuka baasomesezza oluusi tikyatandise. Olwo mirimu ki gye wakolanga egyo gikutuusa leeti? Emirimu twalina ng'omwana yalina bebi ng'oluusi olina omuyambako ku mwana okeera. Kale tegyali mirimu mingi naye ndowooza n'obuzibu bwe nalina kwagala kwebaka nnyo nga weebaka nnyo ate ng'okimanyi olina ebyokukola. Naye ate neebakanga na leeti okomyewo olw'eggulo. Kati nga ku makya okeera kale emirimu gy'awaka tewali nnyo omulimu gwe ŋŋamba nti gwali gw'amaanyi nnyo. Gwe nali nkola kwoza bintu, kusiimula nnyumba, kulongoosa bwe bityo. Omwana ne weetegeka n'ogenda ku ssomero. Kati nga ntuuka ku ssomero, kati siniya 2 awo effujjo we litandikira, tokyafaayo mu kilaasi. Siniya 2 bagiyita batya? Emyaka egyo bagiyita stupid age. Adolescent. Ndowooza adolescence awo weetandikira. Olina emyaka emikulu? Siniya 2 nalina emyaka 14. 14. Kati awo wetubeerera mu kilaasi nga tofaayo, ebitabo ebimu notisi toziina, ojja mu kilaasi kutuusa mukolo. Weefuula mugezi. Olinga eyamalayo edda. Siniya 2. Naye obulamu ne butambula mpola mpola. So awo okusoma kwange nga kugenda kuddirira ddala. Naye siniya 2 kati nali nvudde ewaka nga nzirangayo mu holiday ne wa maama. Kati awo nali siri nnyo nga sikyagenda na ku church kuba tatange nga si mulokole. Kati nga sikyagenda ku church nga bwe mba nsabira waka. Kati nga eno gye nabeeranga na joininga scripture union ku ssomero nga nkulembera abaana praise and worship kubanga okuyimba kyekintu kye nali mmanyi nga nkuze nkikola. Kati nga nkulembera abaana mpola mu scripture union. Gwe leader waabwe? Nze nali omukulembeze nga gye nsabira mpola bwentyo nenyingira senior 3. Byonna nga obitegeeza eddala olwo okola ddala ki? Abamu bamanya okwewombeeka nga bali ewaka batuuka kusoma ne bigaana. Gwe tewalinayo kantu konna stupid age eyo ebintu byewakoleramu byojjukira noga naye nakino nange nakikola? mu myaka egyo sirina nnyo kyenzijjukira kye nakola, naye mu myaka egyo ate nali musirifu nnyo. Eddalu lye nakola nalikoleranga munda. Silent bana ndoze liryaka kubanga ne mikwano gyange baŋŋambanga nnyo naye osirika nnyo, oli musirifu nnyo. Kati egyo emyaka ate nze nasirika nnyo. Naye ebirala abawala bye tuyitamu nabiyitamu. Kati nga twogere ku bya
pate ze bakola ku ssomero. Kubanga abaana bagenda kutuula P7 bagenda kujoyininga naye balina ebibasangayo bibadde batamanyiridde ebibalalula nno. Kati kyenyinza okwogerako ze pate ze bategeka ku masomero. Ku masomero eno wabaayo abalenzi ab'effujjo kati balinda ku bubaga buno bwe bategeka. Naye obusirise bwange kale pate zino saazigendangamu nalinga sizaagala. Kale ndowooza kirimu nze nganze omuntu saagala nnyo bintu birimu bantu bangi. Kati ekyo kyanstopinganga nti saagendanga naye namanyanga abaana bye baakolanga kubanga nasirikanga obimanya. Kati abalenzi bano abamu beetegekanga balaba abawala oba weefuula mbu oli musirise oba weefuula mbu gwe toli mwonoonefu bakulindirako obwo obupate. Kati nga ffe Mukama bayambye ne tulokoka ate tuli target nnene ku ssomero kasita bakumanya nti oli mulokole weerokosa kasita bakumanya nti oyo omuwala mulokole gwe bajja otunuulira ddala gwe beetaagira ddala. Kati bwe batuuka ku mikolo nga gino bakwetegekera ne bagamba oyo singa kamutanda n'akola ensobi najja kati awo wetujja ofunira kye tukola naffe. Kubanga weefuula nti eno oli mulokole obeera mu scripture union obeera mu kusaba biki ebyo bwe bityo kati bakulindira wali. Kati abaana abamu kale mbimanya ebintu by'abaana tugamba nja gendayo ntuule mbeerewo bubeezi awo sijja kola nsobi yonna sijja kuzina na muntu naye nze kyentera aba scripture union abo abalokole abalokole naye nze kyendowooza mu mutima gwange ebintu bino ebimu twandibyewaze kisingirako ddala n'otagenda kuba osobola okugenda olunaku lumu ne lukwonoonera obulamu bwo bwonna. Kati ffe ng'abalokole tulina ne kyetugaadinga omwoyo wa Mukama. Bw'ogenda ku pate zino obulamu bwo tebusobola kusigala kyekimu ng'otuddeyo ebibaayo anti basooka ne bakuba ennyimba tomanyi ennyimba ezo ezisooka 3 batu bakayitanga kadanke sitaani alina engeri gyakikolamu basooka kuteekawo exodus n'alyoka asooka ayiwa nnyimba baziyita bati ezo n'asooka aleeta olwo n'asooka aleetayo olwo balokola awo ennyimba ziringa 3 mwana n'ayambala n'agamba bannange kangenenzinemu aka Yesu naye gye guggwera obuyimba obwo busatu obusooka obuna eyagenza okuzinamu aka Yesu ate akomawo kaba kakyako bakaba katego kaba kategeera obutegotego obwo butego sitaani bwaba atuteze tulina kye tukuuma ku bulamu bwaffe kati nze ngamba twandibyewaze bwewaze n'otagendayo. Nze saagendayo kubanga kirimu nze naye ate ekirala ng'olina Yesu ng'olaba tebigatta ebibiri tebikwatagana. Kati nayagala nnyo obeera mu scripture union naye nga olaba ogenda mu kadanke kati nga tekirina kye kikugattako. Otuukayo abaana ennyambala gye bambadde abalenzi abali eyo ab'effujjo kuba nayinanga mikwano gyange emirenzi naye nawuliranga emboozi zaabwe nga banyumya baatuulanga nzijukira nayina mikwano gyange abalina effujjo naye nga batuula ne bagamba omuwala oyo ne bamukusongerako oyo nja mukolerera n'akasente ka pocket money ke bamuwadde okuva ewaka bakyamugulira bugulizi saati akolerera ggwe. Twayinanga omusomesa waffe yatugamba nga bamulinya ddeeka tebakuleeteranga okugwa oboku tebakulemesanga bakyalinya bulinnya ddeeka nga gwe ku ssomero gy'oli mu boarding. Amazima kati akulimba ki
Collegiate bakyamumugulira akulimba kya mazima gennyini ati balaba wa spoti tugenda koma mu dakiika zaffe entono nnyo ezijja tukyagenda maaso mikwana abaliko online church tugezezzaako nga bwe tusobola okulaba nga tubalindiridde era okubalaba nga tubakwasaganyiza twebaza Katonda bambi era awoli twesubiddwayo mu kinene nnyo tuzeeyo purposely because of you tuzeeyo okulwa mmwe era nzikiriza nti tugenda kukwasaganya bulungi leero tugendeko mu bulango bwaffe ate tukomewo Wenjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98 katonnyeze 7 okuva ku bbalaza okutuusa olwokutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'olweggulo ku 98 katonnyeze 7